omuntu akyasinza okubeera obulabe ye muntu atakwagala nenga tayagala kufiirwa. Takwagala ate tayagala n'omulala akufune. Oba takwagala naye ate olina okubeera takwagala. Tutambulira awo. Takwagala ntayagala kufiirwa. Okay. Abantu bangi bali mu relationship. Naye ng'omuntu gwali naye akimanyire takola ki? Tamwagala. Nenga tayagala mufiirwa. N'abakyala gye bali. Ng'omusajja oyo awulira amukooye. Nenga tayagala kumuta. Nenga buli lwalirowooza ku ky'okasajja bintu yange byenkoze. Bitukoleredde sebo muwebeemu omusajja omukazi omulala gy'abinyumirwe. Okategedde kyava abeerawo nga si kuba nti omusajja amwagala. Nga kituufu yakoowa akasajja n'obulamu bwe bwonna nenga tayagala kafiirwa. Katunulamu entuuyo ze obudde bwe. Kati n'abasajja gye bali. Kati abasajja babeerayo ng'akooye obufumbo nenga tayagala kufiirwa mukazi oyo. Omusajja omulala yaawasa. Kyekika ky'omusajja namba emu. Kyasobola okuwasa omukazi omulala. Naakulekawo nga wooli amakaago nga takugobyemu naye naafuna omukazi omulala gwagamba nti ono bannange kanve ku pressure y'omukazi. Eno nfunayo omukisa, nfunayo biki eri nfunayo. Enobeerawo okukuza abaana. Nobeerawo okukuuma bya bugagga bye na bya bugagga by'abaana bo n'abamu humanity. Nagana omukazi bwe maze naye emyaka 2 bwe namugobaganyanga ekisasiro. Kwega nakukwatibwa ekisa. Nakukwatibwa ekisa n'osigala mu makoomo. Era njagala bategeeza buli nkyogedde n'owulira munda mu ggwe nga weesise neera ne kano kanka kugambe mu byonna by'obanga osaba Mukama mukabuusa amaaso saba nnyo Mukama akuwe ku musajja atya Katonda. Omusajja alinamu ku ssente. Omusajja munda mu ggwe oba musajja alina ekisa bwe bufumbo bwe mulaba obuwangadde. Buli lwolibeera n'omuntu gw'otakwatirwa kisa. Buli lwolibeeranga n'omuntu ekisa kyentegeeza. Buli lwendowooza okubaako kyenkukola neeteeka mu ngatto zo. Okay. Buli lwolibeeranga n'omuntu alina ekitima kya psycho. Betulaba narcissist. Mwekamba bulira omusajja w'ekisaawooma era anyuma. Omukazi w'ekisaawooma anyuma. Mwekamba bulira yadde goyinzo kirabanga eky'omuzannyo. Omukazi w'ekisa alumirirwa bbanga enjala emuluma n'awulira naga nti naye bannange. You wanna make tasty food and serious. You wanna do that dancing still. Can't tell you one no you're night. Seek the boot to one night. Nairo agro ya singa. Seek the boot to one night. Can't the no you're night. Seek the boot to one night. Can't the no you're night. N'okusingawo tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'engano etakwatira ku ngalo. Modern yennyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine enkoko. Aina katungulu, aina n'akambi. Basenga wabayitote. Bikini mama demo. Ela kadebe katu ne bakamba bikini mama demo. Yafujiga demo come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Naye kiroke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okudduka bwenti okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwenti. Putulu. Okwita putulu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna. Bamukujjako mufu.
oyaba awedde okuddukako olinamu ne giya twetaagamuko ku mani power ngezanga amagi amavumbe bulaba bekalakasa bayingiremu wakati tekawo obuko ogubalagala baveewo kino kyenkoze nange neesiba baaba you do as you wish please and branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jeanette Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further. Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the Peer Reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts. Uganda muwulire ekitabangawo bajjukira
process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 20 mu August mu show gy'atuumye Strong Woman live okuyingira emitwalo 10 yepi emitwalo 15 ku gate ate badi emitwalo 10 ate meza ya milioni 3 tickets zitundibwa ku Papa Sport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyene Irene Namatovu yasinga mu kyabaita authentic Ugandan rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ya Afrima Award winner best female artist mu East Africa choreography ya Irene Namatovu screen stage n'amataala 20 mu August Serena Hotel mwana watu nabo muwerekeddeko fogo kalempiza bimami bijje be strong woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana byeskoba bimadulo kiwoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala biwagidwa Uniform Pepsi Geneva Logistics Afro Mobile ne Sanyuka TV. Diggy 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 da 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 diggy da. Wanna ku dance floor, come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Bigger biggy biggy boy, come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama, and one who executive media on the real time show with the girl Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. So, subira buli omwali bulungi kamera nshira. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Banna wadde ogamba ki wamma? Real Time with Fifi nga bulijjo olina executive media Mimi's Glamour Palace nga oyagala ebyambalo ebirungi eby'abaana ab'obusiraamu hijabs ennungi ez'abato n'abakulu ate nga Jibs Bridal tudiringira mu ngoye ez'abagole eziri customized n'ezitali customized naye ng'oyagala okubeera ng'oli unique ku mukolo gwo ate nga ne Hijab Nations is on the way nga 28 29 nenga 3 omwezi guno ogw'omunana naye nga nkubuuza wa bookings omudaala gwo emidaala giggwawo mukwano gwange bw'oba olina ebintu byo by'otunda jangu bookinga omudaala gwo nga obudde bukyali osobola okwekolera nawe ku ssente mu Hijab Nations olina Fifi Gold namuddu nga bulijjo olunaku olwaleero tulina omukulu MC Mayor ensonga z'abaami zo atuvuga okukamala obumazi mwagambanga nti abakyala tulina nnyo abatuwolereza tulina aba girl child tulina baani naye n'abalenzi oba abaami nabo balina eyaabwe Equity for men. Equity for men. Equity for men. Yes. Mayor ogamba otya? Okay, abatulaba ku executive media Real Time with Mimi mukirize mbabuuzeeko beebaze yonna gye muli ne gye mutuusizaako engalo abalwaziza tubasaasiddeko abafunyemu ebizibu biteebeerekeka mwenna twongera okubagumya kyokka ate nammwe abafunye essanyu ne tusanyukiramu nammwe ne tubasaba okwongera okunyweza awo awavudde essanyu. Okay. Tusobole okujjawo ate essanyu eddala gye bujja. Kituufu. Muzungu alina wagambye it is very easy to be number one. But it is difficult to stay number one. To maintain the position. So, awavudde essanyu awo. Nandisabye oyongera okunywerezaawo ddala kubanga tomanya. Kiyinza kwongera kuvaawo singa ate oyongera okunywezaawo. Okay. Tetuta position. Amiina. Mayor. Ennaku zino edda bagambanga nti anyway nakati bwe kiri nti ekintu bwe kigaana it is okay to let go, it is good to walk away, it is good to move on. Ennaku zino tulaba abakyala goli wa Equity for Men kitegeeza nti oyagala obwenkanya ne mu basajja buveeyo. Abakyala banyigiriza abasajja these days oba abamu obutabanyigiriza. Omusajja ddala kyandibadde kitya bw'asalawo okugamba nti no I've had enough, let me walk away, oba I'm not contented, let me try another option, oba kangezeko option yokubiri nkwate eno n'eno. It is a two-way. Abasajja abamu mwe banoonyereza engeri y'okufiiringa relieved oba engeri y'okufiiringa nti bavudde mu buwambe. Obuwambe bwe buli obuwambe nti mu ngeri bbiri omusajja ayinza okuwulira nti wabadde tafiiringa nti comfortable nti mu bufumbo eri abantu abali mu bufumbo naye ng'oyinza olowooza nti bali mu busibe mu bufunze ng'alinga ali mu buwambe nti kati bw'atuuka ekiseera naga nti kati nvuddewo
kyegambye wali nti okuva mu buwambe. So kati eriyo abasajja bangeri 2-3 engeri bayinza okunoonya engeri bayinza okwejjako ekintu kino. Eriyo abasajja nga mukazi we tamwagala naye nga tayagala mmufiirwa. Ngani atayagala ku bombi. Eriyo omusajja ng'ali ku level y'okuba nti tayagala mukazi we naye talina kiseera kimufiirwa. Njagala abantu nakigambako wano mimi ne mugamba nti omuntu akyasinza okubeera obulabe ye muntu atakwagala naye nga tayagala kufiirwa. Takwagala ate tayagala n'omulala akufune. Oba takwagala naye ate olina okubeera takwagala. Tutambulira awo. Takwagala ntayagala kufiirwa. Okay. Abantu bangi bali mu relationship naye nga omuntu gwali naye akimanyire ddala takola ki? Tamwagala. Naye nga tayagala mufiirwa. N'abakyala gye bali ng'omusajja oyo awulira amukooye naye nga tayagala kumuta. Naye nga buli lwalirowooza ku ky'okasajja bintu yange byenkoze byetukoleredde sebo muwebeemu omusajja omukazi omulala ajja binyumirwe. Okategedde kyava abeerawo nga si kuba nti omusajja amwagala nga kituufu yakoowa akasajja n'obulamu bwe bwonna naye nga tayagala kafiirwa. Katunulamu entuuyo ze obudde bwe. Kati n'abasajja gye bali. Kati abasajja ababeerayo ng'akooye obufumbo naye nga tayagala kufiirwa mukazi oyo olwaki? Olw'abaana be bayina. Nosanga omusajja nga yaggamba nti mukisa gwange mukazi oyo munange mukisa gwange mukazi oyo mukozi naye nga awulira atayandibadde nga tekiba kuba ebyo. Kwegamba nga bino tisinga nti olina omukisa oli mukozi naye nga laavu yo tewali. Kandi kyavaga nti abeerewo. Kati abasajja abasinga bawasa abakazi abalala. Ku kibuuzo kyo kyewambuuzizza nti omusajja akutuuka atya yandibadde amuvinga atya yandibadde naga nti I've had enough, you know. So omusajja omulala yaawasa kyekika ky'omusajja namba emu. Kyasobola okuwasa omukazi omulala naakulekawo nga wooli amakaago nga takugobyemu naye naafuna omukazi omulala gwagamba nti ono bannange kanve ku pressure y'omukazi. Eno nfunayo omukisa nfunayo biki eri nfunayo. Enobeerawo okukuza abaana. Nobeerawo okukuuma byabugagga bye na byabugagga by'abaana bo n'abamu humanity. Nagana omukazi bwe maze naye emyaka 2 bwe namugobaganyanga ekisasiro. Kagana kukwatibwa ekisa. Nakukwatibwa ekisa n'osigala mu makoomo. Era njagala bategeeza buli nkyogedde n'owulira munda mu ggwe nga weesise neera ne kano kanka kugambe mu byonna by'obanga osaba Mukama mukabuusa amaaso saba nnyo Mukama akwe ku musajja atya Katonda. Omusajja alinamu ku ssente. Omusajja munda mu ggwe oba musajja alina ekisa. Omanyi meya omanyi lwaki neesiseemu teri ku nsi kirumanga muntu kubeera naawe lwakuba nti akukwatibwa ekisa. Yes, ate nga kye kikyasinza okubeera eky'amaanyi. Kyokka era nkikugambe buli muntu yena kyeyandibadde ayaayaanira mu nsi muno. Nze kankubuulire beera nange ng'onkwatirwa ekisa. Bwe bufumbo bwe mulaba obuwangadde. Buli lw'olibeera n'omuntu gw'otakwatirwa kisa. Buli lw'olibeeranga n'omuntu ekisa kyentegeeza. Buli lwe ndowooza okubaako kyenkukola neeteeka mu ngatto zo. Buli lw'olibeeranga n'omuntu alina ekitima kya psycho. Betulaba narcissist. Mwekamba bulira omusajja w'ekisaawooma era anyuma. Omukazi w'ekisaawooma anyuma. Mwekamba buuliridde gweyinza okirabanga eky'omuzannyo. Omukazi w'ekisa alumirirwa bbanga enjala emuluma n'awulira naga nti naye bannange. Kyentegedde kiriwo ekitimeya nti ekisa kino kya mirundi 2. Waliwo omuntu akukwatibwa ekisa like ng'ali naawe out of pity. Nti gundi ono oludde naye kati mukazi watoba muleka. Era kyekyo kyogamba. Toddamu nakutiteekamu bika 2 musima 2 kyekyo. Omusajja sayiko atafaayo ye talowooza nti bye mugiseemu agoba bugobi.
akola ki akusenza luti agoba bugobi naye omusajja ow'ekisa oyo byonna kale bimukoze ne naafuliramu akafa nsonyi nagamba naye omwana w'omukazi gwe maze okukaddiya gwenkunkumuddemu abaana abo yadde bannaye yadde antamye naye ku lw'abaana be ku lw'obudde bwe mumalidde kaatuulewo eriyo abakazi abatuuse ku level y'okuyaayaana ekisa kimu omwami we Bayibuli abasoma Bayibuli wakyo tugamba okwagala kuli okwasooka kalaga mukama okwagala okwasooka kuli kwaddawa natuka kiseera nga yaayaana ekisa ekyo just kyokka omusajja we omusajja addemu waakiri amutunuleko amunnyonnyeko ekyo ekisa omusajja kye yabanga nakyo n'abeereyo mu ttawo n'agala omukazi wange balidde n'adduka emisinde amuweereza essente kasita kimala okuvaawo tebaba wattewo kya relationship kati olwebeeranga n'omusajja munda mu ye kuba kankubuulira ekintu kino teri gwogera funa ali perfect nalinako ex wange ng'alina ekintu kyagamba abantu nekinyumirirako ne bakinyumizaako nti mmanyi meya ayenda naye kyemmanyiko teri mukazi waawe beera asobola kulya kyennyanja nga nosenna kirya kati okimanyi tulina ekika ky'abakazi abo nabo gye bali okategedde akantu ako kategedde ng'akimanyi nti bba waakola ki amusukkulumya naye ng'ekintu kyasinga okukakasa nti byonna bikolebwe era nga singa ojja n'omugamba nti yawadde mukazi oli awo nfiiti tonazikola nga malaya yamuweereza nagaa gwe tonyumeza kasasiro kubanga kyemmanyi mu byonna mmera kyasobola okukola tasobola kuba mukazi wa wabweru 10,000 nga nze enviri zange zikoze kitya kati kyenkugambye nti buli obeeranga n'omuntu akuyinako ekisa ekyo ekisa ajja kuba alina agayisa ge ng'okwendayenda naye ng'akukwatibwa ekisa kuyinamu agamba nti byonna bibeerewo ono ye jeno ebibyo birina okubyo tebitukubaganyizibwako birowoozo tateesebwako naye naabo abasajja bwe batono ofula bulungi then eriyo omusajja omulala yagoba ntegerekese nga bwe mutabukako agoba n'akuta naganviira genda nkwegayiridde tukimale ate eri mukukyawa okwo eri abasajja abakyawa n'ataagaana kunonooza by'abaana tulinayo abekifa mutima omunyankwe nti beete kifa mutamu kyekisinga obubi okategedde tuyina omusajja akukyawa n'agamba ngenda sigala taking ovunaanyizibwa ziri options bbiri oli waddembe okubeera n'abaana nesigala nga mbalabirira gye mukola ki oba oli waddembe okundekera abaana bange okategedde nkategedde naye meya omuntu njawukana ki eyandibadde entuufu oba kweyongerayo kyokwandibadde okutuufu mulimu omusajja akeera ku makya n'agamba nze bwe mba nk'oyo omukazi ngenda kukwatamu ebyange oba omukazi batali nawo nkwatemu ebyange agende okudda nga nze nasise mu maaso oli n'agamba nti omuntu ono mukooye naye ngenda kumulinda nsusonkoleyo akatalo katono bwe kati anziremu ekigambo eki mugambe nakugamba tonzirangamu ntambule muviire oli n'agamba nti ngenda kutuula ku mmeeza n'omuntu tudiscussing tulabe bwe kigaana neeyongereyo oba ne bwe kinaaba kikkiriza era nina okweyongerayo like mu abasajja kiki muwuliriramu emirembe omusajja okera ku makya n'ogamba nti kakati now am done naye ensituka bwe nti anti okukyawa muno mu Africa mwoggyeko musiza abazungu wano mu Africa tekuliko formula nti kakati munnayenkedde ku makya nteese nti munnange mbadde nsaba twawukane tekubeera kusaba musiza abazungu basaba timpulira ku lwa health status yange for my mental health simanya because my peace of mind mbadde nsaba tuwummulemu ebyo biri mu musiza abaliwa mu bazungu wano mu Africa ebirala mu bikoppa lwaki ekyo wano mu Africa olinga kino ne bino ekirala mu Africa oli akukyayira ku last nsi z'abazungu oli asobola n'okupredictinga embeera enejja nga tennamutuukako n'akusaba mwawukane wano mu Africa kimala kutuukako ntegerekese kimala kutuukako
mu nsi z'abazungu asobola okuwulira obuwulizi nti oyenda n'agamba naye nze mpulira sijja mmalako na bigambo bino byonna biki kale sigenda kulinda kumulaba kumukwata red handed wano yo ayagala ajje n'akadomola ka asidi buli kimu asooka ati kakasize ddala mbalabyeko naye yeetegekera omwezi mulamba lwendi basanga okategedde kati kyembagamba nti wano mu Africa ebyo simambu twekyawe mbakati nsose kugamba mabana nedda bibiri mu family entono nnyo atenzi abayivu mukko naye wano okusooka mu ba pu tonkuba iwaffe tebangoba sirani gwe nakusanga oyina kaki kuviiridde genda zimalazo zikufumbire ebyo byonna kati ebirala byobadde kyewuzo kyagala okutuukako ze kyemmanyi ekyo simanya twandibadde ebyo byonna birowoozaako maze kukyawagana after a week weeks a month months a year years naye nga meya gwe nga ku lulwo kikyolaba ekituufu ddala mu abasajja kyewandigambye nti nno omuntu bw'obanga ogenda okwawukana ne munno kubanga enensi ogiraba osobola okwawukana n'omuntu olwaleero oluusi nga mulina n'abaana tomanyi nkya kiki kigenda kubaawo enkya naye oyawukanye otya n'omuntu gwe nga ku lulwo meya kikyolaba mu butuufu ddala omusajja kyeyandigambye nti bwe mba nsazeewo okwawukana ne Fifi ngenda kutuula nkole bwe nti oba ngenda keera nkole bwe nti what would have been yandibadde nkola kiddala ddala ey'obuntu kale erimu humanity erimu akuyambeko kasita banga omusajja asobola agenda sigala taking a responsibility eri abaana bo ebisigadde sina advice gyenyinza kukuwa mu kukyawagana kiringa mu kwagalana meya nina mukwano gwange wayiseewo emyezi ndoza kati ng'ebiri yaddayo ewaka nga omwami we akuttemu buli kiki engoye ze engatto ze biki byonna ng'agenze nga tamukubidde yadde essimu tebayombye yakoma okwogera naye ku makya nga amugamba ssente z'okukozesa omwami n'amugamba ngenda zibateera ku ssimu n'atambula n'agenda mukyala n'asanga nga mu nnyumba temuli kintu kya musajja neki kale mulimu obwasigalamu naye yabulaba luvannyuma ndowooza ono yali apapa n'abwerabira naye mu kubuuza omwami yagamba sisita we nti nakoze ekimpa emirembe kati gwe bwogamba nti okwawukana tekuliiko formula oba tekuliiko ki ekyo nakyo kibeera it is very okay mu abasajja eringa art kiringa art baruga nti every mistake mu art it is a design ofura bulungi mu art kati ne mu kwawukana oli yasobola okusaanaga nti nze ntambudde nkoze eki eri yagamba tambula onviire nze siva mu maka gange ofuna bulungi eri yagamba nti nze wano we siva eri yagamba nti nze kampase ofuna bulungi eri yabagamba nti nze kangende neewumuzeemu weeks 2 soke nesonyiwa omukazi ono nga tebaawukanye ng'agenda kutta kati nze nkugambye mu byonna kyolina okumakinga sure nti makinga sure mu byonna mukwawukana kwammwe tekulina bwe kuaffectingira abaana abo be muyina era nsinzira wano bagambe mu abakyapangisa abali mu mizigo kwata bulungi omusajjawo bambi ekisiru omusajja no ne bomukwata obulungi ne nkikuddiremu mu abakyapangisa kwata bulungi musajjawo kati wekyangira otya mu muzigo omusajja gwagenda okukwatamu engoye ngono bwe yakoze because omuntu nga yazimba ng'alina amakaage batono nnyo akuttemu ebintu n'akola ki basemaka aba asengusa agenda mu makaage mpozi malala nti alina omukazi we gwe yawasa nawe naye Kampala ze ngo nekyangirako tuli mu muzigo sikutuma kudduka n'osanga natisse ebintu n'engenda lwaki oba tobitikka nga wendi n'ontunula mu maaso ate kiki nze kati nina ekizibu nganze omu personal nina weakness eyo sima basobola okukyawa omuntu nga twetunulidde mu maaso kyokka bwomala okunvaako nsobola okukulangira buli kyenjagala nga mpitira mu obwo tebubeera butiitiizi message yes nze nganze that is me naye ng'ate gwe bwoyita obutiitiizi zalina ekisa kingi mba njagala omuntu antunule mu maaso bw'ati aŋŋambe namutu anti mwe abakazi mulina ebintu byemwekolaakola mukazi ye muntu gojja ng'omaliridde okukyawa nadda mu kukomberera emimwa nadda mu kwemula nadda mu kudda mu kali katooni akeewansi ennyo n'olira ng'omukwatiddwa ekisa kakati abasajja yenna amaze okusala eddiiro nze kyenkola nga nkudda ku message nti mukwano wabula mbadde nkusaba onneesonyiwe
sikumanyi tondabangako neesonyiwa ntandika obulamu bwange mbuzimbe nga bwe mbadde mbukola ki bwe njagala ukanya kumpereza message zonna nga nze nange nkuweereza naye tolaba nti ate muba mu bulamu ak'obuntu bantu mmwe nsonga ki ekugaana okutuula n'omuntu oyogedde byaffe byabasajja gwe bakazi bameka atudde n'omusajja namugaa kati mukwano saba twawukane kusooka obuze anti kakati ffe bwe tubagamba ng'omubuuza onkyawago wankwana kakati naffe lwaki ntandika okugamba mugenda kukyawa because gwoba wankwana mukwano oba wankwana olwaki oba otya okumbuulira nti waye twawukana mukwano naawe wakkiriza kakati nera ngamba tuzikirize bw'omala okukkiriza nedda mukwano tuli bampeta okuleka tuli bampeta kuba ebyempeta tetugenda mu divorce nenkusaba twange njagala tukole ki ne tukyaliwo tukyeyendako ng'onyumiza mbu ate male kusaba kukyawo kati bwe malo bikugamba olwo kati okkirize oba ogaane kubanga tebibeera mpaka bwe ŋŋaana nga ogumizaamu nga onnyinyonyola bulungi ng'onzikirizisa tewali tekigenda kukola wano bwe ŋŋaana nga ogumizaamu ng'onzikirizisa Kenya naye Uganda tekijja kukola tekigenda kukola meya nina ekintu kye njagala okubuuzaako twogedde nnyo ku kintu ky'okwawukana kino abantu batera okwogera ku kintu kya custody omusajja akkirizibwa okutwala custody y'omwana ng'omwana yenkana ati okay custody y'omwana mu mateeka kati ng'ovudde ku byawololo bya media custody y'omwana ku muzadde yenna parties zombiri teriiko myaka wano mu Uganda okay simanyi oba mu nsi endala wano mu Uganda ekisooka kya byonna custody it is all about the responsibility who is more capable of taking care n'ebirala ne bakyali bange olaba abakulu mu kifo ky'okwebuuza tudiscussing ku nsonga eyo omukazi mwana alina kubeera mu myaka 6-7 no tutulabeko custody wano ne mu Uganda ng'omusajja bamuwadde omwana nga wa myaka 2 mama ne bamuggyako omwana waliwo ne betuyitako eyo mu kibuga nga situdde akaana kakatadde wano n'omwaka ogumu bamuggyako nako anti olagamba teri omuzadde omukazi yalina buli kimu yalina nedda mu mateeka the moment you provide ebyo ebikakasa kooti nti gwe asaanidde okubeera n'omwana 1 bubimu ku ebyo mulimu kye twandise financial support mu financial support tulina bye tutuna tugamba okukola mulimu ki mulimu ogwo then wakye tuyita care endabirira y'omwana osobola okulabirira omwana kuba osobola okujja n'amalala nze ndi musajja bampa omwana wange bakubuuze omwana ogenda ani agenda omulabirira nga nawe wennyini okyetaaga okulabirira nga nawe okyetaaga omulimu ogwo bagenda kukola nti okola budde ki byonna babitunuulira batunuulira obudde bw'okoleramu omwana ogenda muwa budde ki kuba omwana waliwo ebintu ebibyenga ye bye basinga okwesigamya ku bamaama bw'ate maama omwana muwa bw'ati ne bw'ati maama abeera n'omwana kati singa omala obi providinga before court nga bimatiza kooti nti gwe obuvunaanyizibwa bwonna bubadde oyogerako nti aba bwekitiibwa omulamuzi omwana ono gw'olaba maama we akola mulimu gwakola gwa kiro akola mu bbaala ajja atamidde omwana tamuyonsa era omwana olwedde abadde ku mata nti n'obudde bwe yandibadde emisana aba ne hangover ebyo byonna birina kasita omala obi providing omulamuzi ti ono gw'olaba ali drug addict byonna kati bagenda otunulira nga ku sayidi y'omusajja ate okulaga nti wange nyinawo omukozi oba nyinawo sisita wange oba nyinawo maama wange oba nyinawo biki kwembeera naye ekyokubiri nze omulimu gwange nkola ssaawa bwezi tesaawa esimba waka ekyokirala nti ate sente zino bakuwa custody y'omwana kubanga twawuliranga nga bagamba nti omwana omulenzi ye bakkiriza okumuwa taata we ng'ali mu myaka omuwala alina okusooka okweza emyaka 18 okubeera mu custody ya kitaawe ebyo tebiriiyo ne bonaababuuziza looya yenna ebyo byonna biba biboozi mu mbeera eyaffe ey'amateeka gano agaffe mu nkola yaffe eri humanity mu mbeera ey'ekintu ey'obwa Sseruganda kyekimu ku baali bagamba bw'ojawukana nange tugamba na 5 ku 5
50 nedda 50 nga twakola mmeka ku mmeka 50 kati ennaku zino etteeka lirongoseemu contribution yo ematalinga tekyali after just kuzaala kyekyokka kati bw'oyawukana n'omukazi mugabana 50 anti mbadde manyi tubala ne time gye mmaze nawe anti kyetugambe yo contribution matters. It's not contribution gye twogerako teri ku kya ssente kyekyokka but they will count, they will see omaze n'omukazi emyaka emeka abadde akola mirimu kyewaka buli kimu byonna bw'omala okubitunulamu byonna era tebiqualifying sa 50 there's some percentage you get but waliwo bano bakyali baffe bano ab'oku media kuno omukazi kasitoba ng'obadde naye bwe mwawukana erina kubeera 50 nedda ate nawo mujjatandika otuwa ku musaala anti 50 ekola mpozi ng'ekyapa it is a joint title. Okay. It's a joint title nti nagula naawe ne gundi that will be a joint title. Muli bagatte bampeta mwagula ebintu byammwe biri maki mu mannya gammwe babiri nti kyova mugaa nti eyo sure deal ebeera 50 ebeera ki 50 because ekyo kyapa kyammwe babiri meya bwembeera nga ku bintu bino okugeza tulina ennyumba tulina emmotoka tulina biki naye nga na contributinga ku kintu kimu for example nga na contributinga ku ttaka kwe twazimba naye nga ku business sa contributinga ku motoka sa contributinga ne ku poloti yaffe eri ennansana sa contributinga naye nga wano we tuli we twazimba na contributingako 50 erebe enfavoringa ekyo kiwa contributingako kyekyo kisoka ne kiva mu ddiiro kyemusooka okugaba kyokka kyengabana ekyo kyo tekikubaganyizibwako birowoozo as long as it's a joint title oba ku ndagaano muliko babiri tekiriko okubaganyizibwako birowoozo ekyo musooka ne mukigabanyaamu then bino ebisigadde omulamuzi kyatunuulira ku mwenna ani alina ani asigazza obuvunaanyizibwa obunene tize esigadde n'abaana bonna bakyasoma nti sigadde n'abaana nti okola mulimu ki nti abadde housewife ebbanga lyonna kyebaba batuula n'omwami okumulaga kikyoteekeddwa okukola omukyala mulekere no matuni home bw'omala mulekere n'olusuku mulekere n'emmwanyi biki ne bino then naye batunule nawe ku byolina baganye nti naawe then bino byebibyo ng'omusajja naye si kyatteeka nti mugeragenda mukakati tugabane 5 ku 5 wow meya omanye ennaku zino okwawukana kale kuliwo naye waliwo ekintu abasajja kye batera okomplainingako leero njagadde nkiwulira okuva mu ggwe ogenda n'owulira omusajja ng'akugamba twayawukana n'omukazi naye omukazi ono aŋŋamba wiiki ayagala emitwalo 12 gya mwana omwezi ayagala emitwalo 3 ga mwana mwe lwaki mukomplaininga ku kintu ekyo does it favor you oba as in mbu sente anti ezo sente mba mwazisalawo teri mukazi azisaba teri mukazi akusalira sente ezo sente zisalibwawo either court oba gye mwagenda ku poliisi ne bakukwata kivumbavumba ne bakubako ebiragano bye bakusayiningisa naye omusajja alina ndaba nkwadivise nga tokkiriza nsonga kugwera ku poliisi naddala ng'ensonga zeekuusa ku famire abasinga n'abatagenze ku poliisi tubawulireyo nga boogera nti twayokana n'omukazi naye antadde ku nninga anti butamanya obwo butamanya bwe bugenda obbaleetera obuzibu ate akutadde ku nninga mwawandiikawa ekyo that is humanity tinsazeewo nja kuwanga emitwalo ameka 3 ne bw'olaba tuzisobola omukazi mugende mu kooti obukiba omulamuzi sente zinsabibwa size nkola size nnyingiza ate ze nabagamba ne baga nti obutamanya tebukugisaako musango oba nfuna bulungi kakati togere tebakuserera mu katale n'ogenda ng'oyobesa kkubo onteeka ku pressure ngaani there's something I don't understand nga taata w'omwana sizisobola oli ku Executive Media Real Time with Fifi nga bulijjo naye nga nyongera okujjukiza tewerabira Nile Agro ne Halal Expo bonna tubeera nabo ate nga Elite Nannies abo bakulabiririra omwana wo osobola okumulekawo oba kusulayo oba kusiibayo ate nga balabirira abaana okuva ku myezi 4 paka ku myaka 4 omwana we asobola okusulayo oba oyagala kumulekayo nga wa boarding osobola okumulekayo
ne bamulabirira bulungi nnyo nga ali ewaka ate nga nkujjukiza nti tukyali mu hijab nations egendera ddala mu maaso abaagala okufuna emidaala jangu ofuna omudaala gwo nga obudde bukyali kuba emidaala giggwayo hijab nations kubanga 28 29 nenga 3 omwezi guno ogw'omunaana jangu ofuna omudaala gwo oyolese ebintu byo ebyenjawulo okole ku ssente meya ekintu ekyo abaami abakyala bagamba nti mukikola mukikayaniramu olw'ensonga nti temwagala kulabirira abaana bwe bamulese mabega gwe weekwasa n'ogamba nti olina kugendera ku nfuna yange n'omaliriza nga ddala mu mwezi mulamba okutta emitwalo 3 n'ogiwa omukazi gwe walekera abaana oba omwana oba mu mwezi mulamba n'omaliriza nga okutta emitwalo 4 n'ogiwa omukazi gwe walekera omwana oba abaana naye ng'abaana abo basoma balya balina omukozi abalabirira okitegeera balwala kati ate mwe bwemumaliriza ne mucomplaininga nti omukazi anteeka ku naye lwaki omwana awo tebawa kitaabwe era wano wenjagala okusinzira obagamba abantu bangi olaba nze ku media okwo sikyasimpathizinga nnyo nabasingle mother I am sorry had that nga nange omusajja yandekera abaana 5 nze taata nze maama meya bambifuna school fees nabina nnyo nalinamu nnyo ekirowoozo ekyokubeera nga buli kadde bambankwasa ekisa naye nakugamba nti si buli single mother tiyetaaga okukwatirwa ekisa by choice very good funa bulungi tulina abakazi be bangi ng'alina omwana agamba nze abaana bange nja kufa nabo oyo kale ssente ze ziyambe balala nezowa abange tebali musaba yadde kantu tali balaba bwe bali kula bali munoonya naye omusajja akutera option yonna n'agamba nti abaana bampe badde nsaba abaana bampe bateeke mu kisolo jagendanga balabe naye njaga basomere mu standard y'e Kampala omusiru n'abateeka ku mugongo n'abatwala e Kamwenge bukati naye kyekibonerezo kyalina ekyokubonereza omusajja n'abatwala e Kamwenge omusajja okumuggyako abaana si kibonerezo omusajja bw'aba ayagadde n'omwaka azaala abaana 12 okategedde bulungi ekintu ekyo si kibonerezo kakati simanyi oba abakazi bakino eriyo abantu bakazi omusajja alina obusobozi nakugamba omukazi bangi bali mu bonaabona lw'abaana nno abaana abakontributinga kinene nnyo okubonaabona kw'omukyala wabula njagala nkubuulire tewaliiwo kyawandiikibwa nti akolimiddwa oyo alekeseewo abaana be kyokka ate omuzadde asobola okukolimira abaana kakati meya kino kyo kankikugambe nga nze mulimu abakyala nze omu ku bo nze saazika mwana era nakyogera wano saazika mwana siwola mwana sisuula mwana era omusajja bw'ava eri ng'asuubira nti obutampa buyambi agenda kikozesa ng'ekyokulwanyisa muwa omwana wange aba avuze enkalu anti era kati kankikwanguyizeemu Katonda akuwadde omukisa nti osanga olina obusobozi obusobola okukola ki kikuddiremu anti bwe nanywa amazzi naye ajja kitegedde kati tojja ku media tukaabirira ng'omusajja akusabye abaana oganywa bamuwa ng'alina obusobozi obusobola obbateeka mu masomero age gawulira ayagala nga taata era nnyinibo nobamumma naye mwali mufuddeyo okumanya lwaki abakazi bagana olumobba w'abaana kajanja si kajanja nkiddamu kajanja nkiddamu kajanja kanko ekyokulabirako mama omwana wange first born wange embeera naye oyo nze nganze manyi nabagamba mbawe emboozi nebakolera true life story yali ku university nemuleka netuvuba ku betwafuna netufunamu omuki omwana batinga nabeera n'omwana mama omwana wange yewe twazaala omwana nemugamba waategedde agamba nze nga mutuufu olaba muwala muto ate naawe ng'okyali mu mbeera yakweyiya nnyo by then but the only thing kyenali nsobola omukolera mu busobozi bwange namugamba omwana ye mumpe nga gwe omwana omuwala osobola ozeewoddewo boddeyo olime kweteeka ku sukwa nga ababosi abamu nga tebaagala muwa mirimu kubanga alina omuki omwana nemusaba mu mutima omuki omulungi olwaleero yemu ku bakyala abali happy nti obulamu bwe butambula bulungi omwana we mukatinze embeera n'omwana wange okuva first term mpaka third term mumuwa mu holiday ya third term empanvu bw'aba akomawo naye namukolera ka shopping nga ye bw'awulira ayagala
n'akomawo e Kampala n'adda mu biso by'okukola. Kati meya gwe ekyo kye wakola wakikola nga olumirirwa omukyalo oyo oyagala abeere bulungi naye abakyala abamu babamma abaana lwa nsonga bweti nti omusajja akuleka n'abaana n'omukubira n'omugamba omwana ono bamulwadde biki n'akugamba bw'oba oyagala nkuwe yadde 10 mukwata okole ki omumpe naye ng'akugamba mukwata omumpe takubuulira wa waagenda kulaga takubuulira wa waagenda mutwala tolina nalukusa lumulaba era ng'akugamba bw'omukwata n'omumpa nze nina kyesaagala kuwulira mu point eyo nina ne kyesaagala wulira kiriwa tolina kutusalirawo omusajja wo walina kukuliza mwana we anti kati akitegeeza mba sirina lukusa lulaba mwana wange muddemu bulungi abasajja muno munyige enkwata y'abasajja omusajja tomuteeka ku kasigiri ako nze omwana boba muteeka ku step mother wange musimama boba olina omukazi wo nze obaana bange so mukuwa no ekyokubeera n'omukazi tekimmisa musajja mwana zamma kyenjagala okutegeeza gwe omukazi andaba bw'obanga bbaawo omaze okumepimapima nti alina obusobozi obusobola okulabirira abaana fo kyokwerega n'abaana ab'omusajja bamuwe ofuuke wa ku internet kusabiriza simanya nga school fees bwakulimu mu kifo ky'okweyamba mwe abaana bagenze ku byeyo sente zonna bazimalidde mu baana abalina ne bakitaabo naye ng'omusajja amugamba owaayo ogenze ku kyemyaka ebiri lwaki ompa abaana bange tinze kangende nkolerera abaana bange agenda ova mu kyeyo emyaka egi nga sente zonna zigweredde muki naye kati ate oyo agenda ku kyeyo nga tasobola kuwa musajja baana then awo wabeerawo enjawulo lwansonga nti ne ku kyeyo gy'oli sigwa obalina kati nze kankubuulira ebigambo bino waliwo ekintu ekimu kyenjagala mutegeere mwe bakazi mu abatulaba ebintu bya Katonda bizibu byonna ojja bikola naye tekisigama nti gwe mukisa mbu kubanga mwotegedde empeerayo mu kuweerera abaana oba mu kulabirira abaana kati tubateeke kyokka leka nkunyumizeeko tubakole kyokka leka nkunyumiza omuzadde asobola okukolimira omwana naye ku bimu ku bintu bye nnaakategeera byenze nsomasomako kizibu kya mwana kukolimira muzadde we oba nfuna bulungi nti ebikolimo bimukwata kyokka omukazi kyeva bagamba nti omukazi akoze eki maama eriziga lya maama eryo maama n'akaaba naye jakutegeeza gwe omwana ali wano eziga ne bonoolikaaba liyinza obutakwata maama wo kuba bangi nnyo era bakaaba maama wange yalya ssente zange oba nfuna bulungi yakola bwati kakati bw'ofuna akadde akasobola okubaako ky'okola nga kifevalinga omwana wo bwe kuba kumuwaayo wa musajja muweeyo ne lisiiti ogimuweereko okimuwe because kamba bulenze mbalaba bumenyeka kati nze mwana wange ebbanga lyemmaze naye omwana asigala mwana nze mmaze n'omwana emyaka gyange mingi naye abegakawa mu third term yali akomawo nempulira nga awerekereza mami w'ebigambo mami naye ku visitation day yange nze sikulabanga simanyi lwaki tojja n'ondaba bade jagala visitation y'omulundi guno gw'obojja I was so happy munda munze mu mutima engamba naye bana ebyana ebirenzi kuba kirenzi abanange ebyana ebirenzi abaana abalenzi babaana babamami nze tekinnumiriddwamu nawadde nze abeera nakyo buli lunaku naye kigambye mami ojja n'okola ki kakati n'abaana bonna bikole naye teriri mwana atayagala kumanya maama oba kitaawe kati bino jamalo bikola olowooza sima biki naye era omwana ajja kutuuka ekiseera ng'alina kukolekawo agende wa kitaawe naye nga meeyo okimanyiiko nti eri abasajja abasaba abakazi abaana mpa abaana bange mpa omwana wange naye nga naye yennyini teyeesobola ani omusajja naye ne baba teyeesobola ye taata waabwe nga tasobola kumalako na mwana ye taata waabwe gwali owuliddeko omusajja asudde omwana akasasiro ng'abakazi bwe tubaluli abo basudde mu nga tasobola kumalako na njagala onziremu akabuuzo kamu onfuna bulungi kabuuzo okuddako enkubuuza nkawulira mukama mpaayo cases mmeka ez'abakazi abasudde abaana kasasiro ompeyo na cases mmeka ez'abasajja abasudde abaana kasasiro tebabasuula naye tulabyeko era n'abasajja bangi nnyo nga yatwala omwana w'omukazi yasaba omukazi omwana naye ng'omwana atuuse ku mugo gw'entaana naye ng'alina kitaawe anti nze nkugambye ebigambo bino gwe mpaayo ali ku mugo gwa ntaana naye olowooza atasobola mutta atasobola musuula kasasiro nga mwe mubakola aba asobola naye golooza lwaki omusajja omwana atuuka okuba nga ali ku mugo gwa ntaana naye ng'agamba nze nfana mwana wange kituufu kiregeeza mulina laavu ku baana naye kamba buli mwe temutusinga laavu gye tulina ku baana baffe abasajja lwokuba nti ffe laavu eyaffe teri visible nnyo nti ogera gikwatako ng'eyammwe tiboneka muyonse omwana wange muweekeko nedda naye tulina laavu nene nnyo ku baana baffe y'ensonga lwaki nti nga wasanze ate single father
ali mu baana be akwagazisa okumuwa abaana be abo nabo gye bali ekintu kino kale katugambe nti no ennyanya emu envundu nze mwasoberako katugambe nti no omulya mmamba kale katukitwale bwe tukozime yatulabyeko abasajja abasaba abakazi abaana baabwe naye ne balema okubalaba gwe wandisose ne weebuuza tofaayo basajja ameka boole bali ku media bakaabira mu bwawo obuyambi kubanga basingo father naye gwe omukazi lw'ofutta abaana nefuuka ku media kutusabiriza eyo ensobi njikiriza abakazi tugikola because abamu basingle mother by choice nga kye baagala abamu basingle mother because baagala okukakasa nabo gye bali ate abamu batoba n'abaana because baagala okuproving ensi nti no they can do it naye ate eriyo ne bali abatoba n'abaana olwa circumstances ezaagwawo eziteebereka ate nga talina bwakikyusa nabo gye bali abo nabo gye bali ne bw'ofuna akadde taata w'abaana yabakuzaala baba alina maama we bakitaawe ng'alina kye babazaala twala abaana anti bwe buzibu okubanga nabo bennyini baamulemererwa mutabani waabwe ate bateekeko n'omusukulu mukazi gwali eyo bw'oba osobodde kwata abaana b'omusajja bateeke mu takisi twala abaana bagende wa jjajjaabwe batwale Masindi obasimbe jjajjaabwe nina omukyala muyita muganda wange naye yanyumidde nnyo ennaku ezo abadde akaaba amaziga abaana be bali wa jjajja waabwe azaala taata waabwe naye bamukubira amasimu abaana balwadde abaana babagobye fiizi abaana bakoze naye nga mukyala gwe bali naye yazaala kitaabwe naye omuwala bw'abuuza ate taata waabwe nti twamugambye n'atuweereza 15,000 kakati gwe abaana bagenda bagoba fiizi naye ku luno nze nakimugambye nga gwe bw'ogambye kakkana abaana bali waabwe kati okasitotandika okutuuka kweyo level yokubanga naye mukazi muno omukakkanya waliwo omukakkanyiza waliwo omukakkanyiza mwana wange wanange omwana wange gondi Fred Satan akayagamba agenda n'akabooza kiki nga tonyerera fenna otunula bulwadde obeka bakuba ne baba nyina aliya wakati akakuba kayira kukigumiza nti bankuba jida mbuulira amazima oba olya n'emmere enviiri zikusiiwuuse kiki ekikuluma nakwotekamubisa nti webajjula emmere nga maama ntuma emugga oludda nankuba wafa akubya emmere nga lutaba kangoye kamama n'akagungula ate nga kakoye ezoetayo gye nagulira kiito gyambala nempewo ekufuuyira okwekuzimba obutama koko bagiwa naiti mwabasiba muze nnene tekyantuuka anti ebyo bye bimu ku bitutiisa maama wo kikyanjogerako ye ne kakati bye bitutiisa obbawa abaana kankugambe kati kano kakulu nnyo mulingiriza nnyo nze kankuwa ekyokulabirako batono nnyo abaana balina abasajja n'addayo ewa maama we okumulabako n'atamutuusiza ku taata we waka beeyisa batya oba ewaka wabasimufumbo aleeta waliwo abakazi abajjawo naye nga mwayawukana bwe mwagenze wa ddadi ani yabawa juice okategedde bulungi bwe mwagenze wa ddadi ani yabawa juice ddadi kati ani atera okujja n'abafumbira afaanana atya munene afaanana mulingiriza n'ebitabakwatako n'otuka omutima ne gukutundugga olw'ebitaliimu oba ntegerekese bulungi kakati otegedde nti abaana bali mu mikono gya jjajjaabwe bali mu kika kyabwe nze ngonteeka ku pressure naye nange saagala muntu bw'oba ondeetedde omwana ne bw'abanga si nti nno wa musajja oba waaki oba oli mukwano gwange ng'ondeetedde omwana ewange saagala kuwulira ng'obuuza omwana bw'obeera ne fifi muli asaawa mmeka mwana nti n'abamulina mu busobozi bwabwe obutono bwe balina bandibadde bakola tuuka n'obatama ng'obuuliriza ebitakukwatako bwe wasalawo okumpa mwana yes bwe kikyokola shopping lwozze mu kyalo bawe linnya bbaasi yo ddayo ekaabowe bw'okasanga envunza zikaluma katundule funa obudde twakula tubiraba maama w'abaana bwe yajjanga maama w'abaana bwola nti maama waabwe bambi yazze okubalabako ng'aleka abatundudde envunza aleka abagulidde ebizigo by'okusiga mu bigere era nga wiiki eyeyitako nga mumanya maama waabwe yabaddewo bakyali bamwe nga maama waabwe yazze n'abalaba ng'olaba era enneeyisa yakyuse mbambadde obugoye obupya kola ekyo mpaka lwoliwulira nti kati nenywezezza n'osaba abaana bo nti kati kambeere nabo olumu n'ekitutiisa okubawa abaana owaayo omwana wo leero ne bamulaga anti omulala luli ne bamulaga anti omulala luli ne bamulaga anti omulala by the way ekintu ekyo kiri two sides n'abakazi bakikola n'ayawukana n'omuntu n'atandika okulaga abaana ono anko wammwe n'oli anko ono mumuyite ddadi kiri mu sitaani ki mental health y'abaana mental health kinaawe mental health y'abaana nze omusajja okulaga abaana anti kibi
Banange abana mbeera mu bato chalinga obwongo Bato chalinga, tuve ku side y'abasajja tetulina mikwano. Mulina emikwano yes. Naye abo abantu be mulaga abaana baffe ono anti gw'omulaga anti omwana n'amala n'amugamba call me mommy okay baby I'm your mommy. Akaana ne kabeera okalabye bumami mu wiiki emu kalabye bumami mukaaga. Omwana tannemeza kusomba kufuna muntu nedda mukwano nedda tokikolanga meeya. Nkiddamu. Abaana bo bato chalinga obwongo. Nkiddamu. Abaana abo basoma mbawa school fees nasoma bali emmere kati nange gundi mental health yange nange nyino gimatiza anti kati ate bana abaana bo gundi nene nnyo priority nene nnyo kutegeeza muve mu bigozi byamwe byemubeeramu awo mwa abaana owaye bwenjagala okulya ku kyennyanja njagala nkirye bwenjagala okulya ku naye tolaga mwana kumugamba mbono anti simanya tusula mu kisenge kyekimu ye yadde tetusula mu kisenge kyekimu obukazi bwamwe bwe mulaga abaana baffe abakazi bamala ne babagamba wama call me mami amuyo mami gwe ojja kutunduga omutima nekimulemesa kusoma ogwaguba tekukyatundu owaye nekimulemesa kusoma omwana mental health ye agenda kulanga amanyi tsoke okubeera ne bumami 10 akulenga amanyi tsoke okubeera n'abasajja mulala nekimulemesa okusoma abakulidde ku mizigo tebali abakulidde mu katanga tubasinga kubeera bulungi tetuganye bali bulungi naye otendeka ki kikyentendeka mugambyeko nti somba abakazi ati kati kyomulaga kyekyo kyagenda okutwala gwe kyomulaga kyagenda okutwala omulembe gwe tuliko abaana abasajja abazadde omulembe gwe tuliko mugumanyi tugumanyi kyomwana kyomulaga kyagenda okutwala bomulaga nti lero mugenze kwa kamweso omulazeeyo anti oyo naye mami n'omutwale wala n'omulaga nti oyo anti yo omukazi naye yanjula nti mami n'omutwale wala n'omulaga nti ono anko naye n'amulaga nti ono daddy kati fa abakazi ne tukwana batuyigaffe basingo father naye mbasooka kukwana mukwano gwa mwana n'amukusaba amutwaleko ku freedom system bawuke n'omumuwa n'avaayo ng'amukakasizza mu bamami nze mamiwo yes kati anti nywerera n'oyo mwana wange tomulaga face simusiimye biganyi okuwakinga kati mbeera nga ndi muwulu kati tomulaga paka ronoka kasiri wakinze tomulaga paka kasiri wakinze mu bimu ku bibatukakasa omwana asome aye yeebake kati utandika tokulingiriza abakazi bange benkwana ate kati oba osusse mbasiringiriza bookwana mba nfa ku mental health ya mwana kati ko gwe ng'omunzijjako omwana wange talina ate kukulanga amanyi nti okwagala ono n'oli kati munzijeeko yes omulabirire yes okay anti kati nze bye bimu kubindeetera okugamba saazika mwana siwola mwana sisuula mwana naye ne gwogenda obeera ne boonooneka kyenjagala okutegeeza at least boonooneke naye anti kati olaba bw'obeera naye nawe kennyini ogenda kumanya nti kiri bwe kiba kyagaana teriiyo naye omusango gwe basalira omubbi w'enkoko si gwe gwassa omuntu naye njagala kutegeeza buli kibi kinene eri katonda kinategeerako bino essaawa eno tuli ku byawano katonda naye agenda tusalira emisango egijinga tulina ababbi b'enkoko be basse ne babatta bubi nabo baye entuuko ye bwato nga bwagenda okufa tetuganye naye nga kyo bwe tugenda ku mental health y'omwana amazima gabeere mazima mental health y'omwana nze kyogezaako okupreachinga kye sinnategeera kyengezaako okupreachinga kyekino nti mmeeya nyina omwana wange nti tubeera ffenna njagadde omuwala tebiwaakiriza efunye omulala kati ze kinnemesa okubeera okufuna omulala lindako okumulaga paka gw'onoofuna gwe weekakasa nti ono biwaakirize bw'aba nennyina byalema gwe natuuka n'okuzaalamu nnyoko we nga byannemera nga natuuka n'omuzaalamu anti kiwa obudde aleme kulanga amanyi omutiitizooke gomanyi waliwo ekisinga okwawukana ne maama w'omwana waliwo ekisinga omwana okukulira ku sayidi y'omuzadde omu mwabasajja tekikyabakalubiriza nga bwekugambye olowooza waliwo mental health gy'oyinza okuba nga omuto kyalinzeemu yenkanankana n'okukula kati meya nakugambye nti omusajja omwaka bw'aba yagadde asobola okuzaala abaana 12 era abasajja tekibaluma okuleka abaana emabega tekibaluma bwe babaayo bekiruma it is like 5% ku 100 okitegeera era omusajja abeerayo n'anywa n'alya n'omwenge n'agunywa n'asula ne mu bbaala naye nga tamanyi mwana gwe yaleka mabega oba alya oba anywa oba akola ki nga nekiri kyogambye mbw asaba omwana ye ne bamumumma nga n'omwana tamusabanga nako okitegeera tebafaayo ate ekitali kufa abakazi okiraba omukazi osobola okugamba omwana wange bamugobye fees ne weewola n'okola otya ate taata n'agamba tuli mutaamu yakumegeno taamu teyisa mwana n'atwala obudde bwe okitegeera kati bwe ngamba nti mental health y'omwana gumiikirizaako ofuna omuntu gw'omanyi nti kale ono nnyinza okulwalwako naye
omwana omumulage yes kala amalo emyaka 2 ng'amulaba amanye nti yoyo bwe bituuka okugaana amanye nti tata yalinga n'omukyalo oyo naye byakola ki byagaana naye mulimu bakyali bammwe abamu leero bwe bagenda out omwana n'amulaga anti mulala bw'amukima ku weekend ejja oba bwagendako naye out ku weekend ejja n'amulaga anti mulala anti ne yeeyanjulayo am your mommy oh sweetheart am your mommy oyo naye n'amumulaga kati n'omwana n'abeera confused who to call mommy who to call auntie who to call who tewali gundi tewali mwana abeera confused kwani tamanyi maama wamuzaala kati bana abalala oba omulaga baki bantu bange lwaki oba mulaga babo anti babo like basigaze nze buli muntu yenna abeera owanga abeera abafuuse part of my family kati anti nange kyenkugamba nti bw'obanga osazeewo ababo babeere babe anti akakajanja ke kagenda okubateekanga ku tiktok ntandika okusabiriza obuyambi tetulina be tugenda kusabiriza akakajanja bw'oli olingirizeeko ku by'ebiza olowooza olwogirya kyova olaba abaana abawala mbagamba nnyo kola ssente zo zaala mwana wo anti kyenkugamba nti kola ssente zo ozaale omwana wo nga oli wa ddembe okumumma omusajja okwewala omulaga bu anti obufuuka bummami nga tebannabufuula kati obabuuliridde bulungi bw'onoomala okubitegeera byonna byonna ng'owulira twagala balage mutabani we bummami bulala beera na mwana wo for my child's mental health beera na mwana wo kola ssente zo labirira omwana wo ozadde wo anenaku zo tugamba abaana tuzaala bammwe kuba omusajja mwaka azaala 12 n'abasukkamu n'abasukkamu okitegeera naku zino bayize n'obakolamu ssente kati ate kati bw'obeera nga oli ready okudonatinga spams era oba ogenda kukola ssente ba spam donors they are paid very well kati oli aseka nze nkuwa akatale akatale weekali ng'ogenda okola ssente tetufa bwavu waneeno okitegedde ekintu ekyo tetufa bwavu ensonga ezo tubeere nga tuzimanyi executive media Mimi's Glamour Palace kurai jobs ennungi ez'abaana abato n'abantu abakulu obukaaya n'obuwoowo obw'omulembe ennyo Jibs Bridal jangu tukukolere olugoye olw'omugole oluli customized gw'otubuulira nti njagala kufaanana bwenti oba njagala kwambala bwenti nalwo tubeere nga tulukuwa ate nga tewerabira hijab nation yatuuse jangu booking omudala gwo egenda kubeerayo medical camp tugenda kubeera nga tufuna cancer screening cervical cancer screening breast cancer screening ate nga byonna ogenda kubifuna ku bwereere tegedde ekintu ekyo ogenda kubifuna ku bwereere so mwe abakyagala okubooking emidala mujje mu booking emidala gyammwe elite nannies tuleetera omwana wo ajje gwogende out zo ogende oba ku baziyita batya ezo zibagendako ezo vacations onyambanga bugambo bwa lusungu ogende ku vacation otulekere omwana wo abeere nga ali mu boarding tofaayo oba ali mu myezi 2 oba myezi 3 oba myezi 4 paka ku myaka 4 abaana tubeera nabo bulungi nnyo ate ngera nkujjukiza Fifi's Beauty Hubs wali ku Tula Road Meya nga tumaliriza abaami waliwo omwami eyagambye nti mwagala kudda ku mulembe ogw'okutandika okutugatta abakazi 3 oba 2 mu nnyumba emu kuba nti mu mulembe we byabeererangawo tewalingawo ntalo ng'eziriwo ebiseera bino mwatuuse ddi okutulowooleza mu ekyo si kirungi naddala mu nsi eri modern ensi egenda ekula era ekyo nakirowoozo kikwa tekikyayinza tekyali muwala wa mukazi weyinza kugamba mbu omugatte ne mujja we mu nnyumba y'emu tekikyayinza kuba ne bakadde baffe era abakikola nga tebakikoleranga mu bulungi era kyabeeranga kya bulabe newankubadde babamu babikolanga naye tebyalinga mu buli famire na buli omu alowooza kikola era si kituufu kuba nalowoozezaamu neŋŋamba abaami okutuuka okunyiiga okutuuka ku sseeryo mutuuka okutulowooleza ekintu bwe kityo olaba tubaddewo ku mulembe guno nga just omanya bumanya nti mbeera kawempe mujja wange ali nansana n'owulira nga olwadde omutima n'owulira nga ofunye alusa mu bigere puresha mu mutwe kati ne neebuuza we mujja ago amaanyi amangi ennyo tekisobola kukola tekisobola
teri musajja tekisoboka abakikola tekisoboka gwe kyoba omanya tekikyayinza kusoboka ekyo tekikyayinza kusoboka era nkivumirira ne sekuvumirira ekyo just wale yayagadde kuvumaganya abasajja n'abasajja tuli bantu balungi mbadde nteekeddwa okukasembyayo tuli bantu balungi kyekitonde ku nsi kuno omuntu kyandibadde yeegomba okusemberera kale nze kyensobola okugamba nti muli bantu balungi ng'omuntu abategedde we are very very good people ne bwe tutegedde tofaayo kubanze mpulira ennaku zino abakyala bagamba abasajja si mikwano gyaffe njagala kutegeeza batabani ba Falawo si mikwano gyaffe njagala kutegeeza we are very good people nafe abakyala tuli bantu balungi ate mwetembeera mba nko mikwano gyaffe kati mulungiira nife bwe tuba munoonya mmere na waakusula nedda mukwano ate awo twavaawo mbadde njagala kutegeeza omukazi yenna aba anoonya kyakulya waakusula bintu ebyo awo wesigenda kukooyera bagamba abaana abawala mukole sente zammwe ne kino nti n'omugagga azirina buli kimu kyonna ng'akirina kyalina osooka okutandikira ku mwina we mwebaka gwe omusajja beera na waakwebaka olwo oba toofune mukazi kati ate abakazi already abeetegekerawo okwebaka tewali kubanga bakimanyi nti byalina obbireka era najja n'anoonya omusajja alinawo okwebaka beera n'ebyokulya akuba n'abasajja bangi abatalina gwe beera n'essefulya y'ebyokulya ewakaawo ettooke obenga agibuusa wadde ettooke libenga eriringiriza ojja kufuna abakazi ojja kubafuna abangi mukama nyambanga nanzija mu bakazi be bawasa olw'omunwe gw'ettooke okulingiza kyobola mbadde njagala kutegeeza nti mwe temutwagalangako mutunoonyaako bye tusobola kubawa naye nammwe temutwagalangako affe tubaagala kubanga nze zijja ne ssente zange gwe tutyanga nnyo omusajja gw'otaakola naye omuntu gw'otaazaalibwa naye sebo gw'olwala n'osindira ekyo kye kibaleetera okwonooneka ate omugenda ne mugamba nti nzija ne ssente zange kati n'obeeramu kiri nti bwe nzija ne ssente zange Fifi nsobola omufuna ku 6 Mimi ne mufuna ku 8 kuba nina ssente zange Babura ne mufuna ku 10 njagala kutegeeza bwanga nnyo omusajja ekitiibwa gw'otaazaalibwa naye naye nga bw'olwala gw'osindira teri kintu kimenyanga muntu gw'otaazaalibwa naye atali muganda wo atali sister wo nga ssebo bw'alwala mbugwe olina okumuvuga omutwale mu ddwaliro ate omulinde mumale mukomewo naye munnange era tubaddeko nabo naye ng'olwala n'avaawo ng'akimanyi oli mulwadde ate gwe n'omukubirako ku mwenda munnange okumubuuza abasajja bakoowa mubasaasire bakoowa mutuyisa mu bingi bakyala bannange ndoza naffe tutandika okoowa muko naye abasajja temutwagalangako temuli mikwano gyaffe we are good people govanga ku musajja akulisa ekyenki ekyemisana n'ekyeggulo nga toli muganda we kale n'olyoka oncunya lwakyankya na kyamisana nakyaggulo ate kakati mikwano abakyala mukole nnyo bano abasajja batucunya lwakuba batuliisa ekyenki ekyemisana n'ekyeggulo kakati mukole mubenga musobola okweriisa ekyemisana ekyenkya n'ekyeggulo ne bono bagaba bikole mukwano ffe tubalina abazirira naye ng'akusaba mukwano njagala kafe Javas kati n'omucunyiza ku kafe Javas ate kati yo baaba naye nga ye kafe Javas mumutuwa mwagala kuba engeri gyogeramu tuluma nnyo era it's a two way traffic owaayo kafe Javas ng'omanyi kyogenda ofuna osobola omugula emirundi 2 nga takola return anti ekyo kyenjagala kiri buli wamu naye kino ekyaffe kyetuwa ekya kafe Javas tojja kisanga buli wamu kafe Javas era nakyo buli omu mukwano nedda mukwano kafe Javas wamme ani aggaye nti buli kimu akisobola gwe kyogambe mubende gyeri kafe Javas mbende teri ate yaliwa kawempe weeri kati bebe eri kawempe goli wa mukisa weesuneko ate na buli ali kawempe si buli omuntu asobola okugifuna gwe buuza bawala bameka abatulaba wana mubuuze nti osembyeyo ddi kulya kafe Javas kebe KFC mubuuze nti osembyeyo ddi okugirya ayinza okuba nga alinga nze ng'afa ku weight ye nga tajagala bwakwana obulonyaro tunga eswera obulonyaro tunga eswera hati nyowe kafe Javas naafuuka enshonga akafuka kabuze mubampa omukazi mpase oli mulalu gye tubadde tulazeeyo bikonjigirizanga ebintu bino
Okay. Real time with Fifi, executive media nga bulijjo ku camera. Mimi's Glamour Palace wali ku Sir Apollo Kagwa Road jangu ofune Sharias ezabato ezabakulu n'obukanzu obw'abaana tubulina n'ezabakulu tuzina Jibs Bride tukola ngoye ezabagole. Come and make your mukolo memorable. Abasajja bamanyi nti balungi. Zenda boli mulavu nyina gwenda byoyogera ne ku WhatsApp awo. Gwajja ne ku WhatsApp. Yenno yino muwereza ka video mukakasa nti oli ku set. Wallahi nedda. Nengaba. Nedda. Wallahi siri mulavu. Siri mulavu. I swear. Abasajja. I'm not one man. Good people. Hijab Nation. Sigabiri Ategere abasajja balungi. Hijab Nation 29 November. Osagala okusaga eriyo medical camp meyanja kukuba eriyo medical camp tugenda kukola cancer screening, breast cancer screening, cervical cancer screening atenga Nile Agro nabo toberabira Halal Expo nabo tutambula nabo bulonje Enlightenment is late omwana wotu mukome atenga ne Fifi's Beauty Hubs jangu mukwano olabike bulungi owunye bulungi ebintu byonna nga bikomo. Nayogera nti abasajja balungi. Abasajja temutwagalangako muli bantu babi nnyo. Nayogera nti abasajja balungi. Abasajja muli bantu babi sijja. Kale yogera ko koyo goli naye mulavu. Mugende nti ani omulenzi ko wange yekka. Sirina mulenzi. Wanji. Sirina mulenzi. Executive Media. Focus, innovate, succeed.